weka we ukawe na lukola abeka wempe nikaso na lukola weka we ukawe na lukola engi majidalawa majifude no change magezongeza bamageza nabazibuka kona bebakola biri ebyabali naye ngayo constitution yawe jakuda nga tumaze okutwala embiro. I say we are fighting for freedom. Abana bekawempe baliwa. We are fighting for freedom. Musituke baboy mulonde na lukola. We are fighting for freedom. Temupowa baboy webugendo kupowa. We are fighting for freedom. People power. Stop the music. Stop the music. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Everywhere. Na. Lu. Ko. La. Nebale nyome bale eddala. Bana yemwetulire abakulembeze baffe abalungi. Basebo ne banyabo abalungi. Sanyuse nnyo okufuna omukisa okubeera nammwe. Mwebale kuguma. People power. Our power. NUP. Everywhere. Na. Lu. Ko. La. People power. Our power. NUP. Everywhere. Na. Lu. Ko. La. People power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Na. Lu. Ko. La. Baganda bange mwenna abakuŋŋaanye wano olwaleero munzikirize balamuseeko mu kiramuso ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zano gwe mulaba olwaleero basebo ne bannyabo zayimiridde wano, nze siri musiraamu, nze ni musajja mukatuliki awedde emirimu. Naye era abasinga obungi bwe mugenda okitegeera nti kino ekisiibo nange nasazeewo nkisiibe. Kino ekisiibo sikisiibye ku lwa Nalukoola, sikisiibye ku lwange, sikisiibye ku lw'abantu bange, wabula nkisiibye ku lw'Abaganda bange ng'asooka bamuyita Ssekitoleko Yasiini, abangi gwe mmanyi nga Machete. Olunaku lwaleero olwo olunaku olw'ekkumi nga Machete talya mmere, anywa mazzi gokka. Machete yazira emmere kubanga bamusiba mu bumenyi bw'amateeka, bamukwata olw'okuba yawagira Kyagulanyi mu kalulu ka 2021. Ate ne yesanga ng'aliko ebizibu byonna, ye Muganda ate ye Musiraamu. Machete amaze emyaka 4 mu kkomera basebo ne bannyabo. Naye ekooti ensukkulumu ne bwe yavaayo n'esala omusango n'eragira nti abantu abatali basirikale abali mu kkomera bateebwe oba batwalibwe mu kooti ey'abantu ba bulijjo babere nembe n'emisango. Mwami Museveni kubanga talina musango gonna ku Machete, kubanga ekooti y'amagye gikozesa nga tuulu ng'ekyuma ekinyigiriza abo batya, Machete alemedde mu kkomera. Mbadde njogerako eddakiika ntono eziise ne muganda waffe Sheriff Kalanzi naye ali kitalya, ali mu kkomera. Tubasabira, tusaba Allah akkirize okwewayo kwaffe asumule baganda baffe abo. Baganda bange naddala abasiraamu abali wano munzikirize ziremu mbabuuzeeko nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! 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 Lwaki baganda bafabo mbalowoozaako nandibadde simiridde wano olwaleero. Sina Luganda ku Machete, sina Luganda ku Serifu Kalanzi, sina Luganda ku Umar Lukato, ne baganda baffe bonna bali mukomera. Naye beewaayo si ku lwange wabula ku lwa Uganda ne ku lw'ensonga ze tulwanirira. Mwongere obbasabira mu mwezi guno omutukuvu Allah addamu edduwa zaffe zonna. Nange mummanyi n'ensonga mugimanyi. N'olw'ensonga eyo basebo ne mannyabo leero munzikirize lubeere lunaku lwa kuwa bujulizi. Njaga munzikirize lubeere lunaku lwa kuwa bujulizi. Abasinga ze mundabye nga nkula kubanza omu ku bavubuka ba geta ababadde abaakabi kuviira ddala mu buto. Era ebyafaayo byange mubimanyi. Naye saakula nzekka, saali nzekka. Basebo ne bannyabo wano we tuyimiridde kifo kya byafaayo nze gyendi. Simanyi Katonda bwe yakiseetinze ne tusisinkana wano. Emyaka egiyise 1997-1998 nga tuli baana bato, myaka 15-16 twalinga bayimbi nga tukubalaga. Era twayimbanga waliwo omusajja yavanga eno Kawempe yafa n'okufa baali bamuyita DJ Jim. Yateekawo talent show ku kifo bakiyita Pub Texas. Eyo gye nasinkanira bannange bangi nnyo, bangi mubamanyi sijja boogerako. Ne mbe mumanyi abalala mwe muli omusajja oyo gwe bayita Sebufu Edward gwe bayita Edi Mutwe. Baalimu abayimbi bangi be twabeeranga nabo nga bakulu bange banne tebaagala nyonooneke ngende mu bifo bye balowooza gye bagenda okwononekera kubanga nali nsoma. Ate ng'emikwano gyange gyonna egisinga gyali gya ghetto. In fact egisinga nga tegisoma na kusoma. Era abo banyanzi bayawe nga nyina obbalimba tingenda kusoma prep ebitabo nembiteeka muno ne ngenda ku talent show. Ku talent show nasinkayo emikwano gyange mingi nnyo. Wano we tuli waliwo omuvubuka mukwano gwange bamuyitanga Black Boy. Era twasinkananga nnyo wano. Naye eyo gye twasinkananga mu kuyimba nze ne mukwano gwange ebiseera bamuyitanga Master Parrot. Ebiseera ebimu kubanga twali twagala okutumbula talanta zaffe twatambuzanga bigere nenvekamo kya nempite Makere mu Kivulu ne Nona Parrot ne tukkirira ku Parkview abayitanga ku Texas. N'emikwano gyange nga bwe mbagambe ffe twalinga tusoma nenga mikwano gyange bwe twenkana emyaka bangi nga tebasoma. Basebo ne bannyabo oyo Edi Mutwe yali tasoma ebiseera ebyo nga nga si muyaaye naye nga tasoma. Basebo ne bannyabo n'omuyimbi omulala gwe twayimbanga naye bamuyitanga Dr. Dandi. Kati n'obuli wano wasinga okunyuma oyo Dr. Dandi olunaku lwa leero bamuyita Kanso Nalukola. Naye ebiseera ebyo yali tasoma. Ebiseera ebyo naye yali misomo gyalema. Kyokka tuli baana bato. Kati mu ghetto newala abaali bantya nze nali nsoma. Nali mu senior 5 era nga bezija netandika okwogera oluzungu nga badda bbali bonna. Ate nga nayinamu neragga ne tukula nga tukwatagana. Naye kyenzijukira ku Dr. Dandi ebiseera ebimu bwe twalinga tetulina transport kubanga bo baali bakola. Yali akola nga ine duuko balya kojjaawe balya sengawo balya kojjaawe. Taata wange omuto yali akola mu dduuka lya taata omuto ye ng'abeeramu ne ssente. Nga naye mukwano gwange omukwano twali twagujjawa. Nze ne balo twali tukubalaga oli owakabi nga tebayinza kugaana kutuwa chance kuyimba. Ne bambi oyo Dr. Dandi manyanga Nalukola yalinga ayogera mpola ng'ebintu byesi kibya kibuli. Ate nga mu ghetto bw'omanyi akabuli ebiseera ebyo ke kayitangawo. So kati ye bwe baamugana okwanga okuyimba
ng'aswama Kasaayi naye mukwano gwe Bobi Wine. Era nga bwe mba ngenda kuseja kamachali wange nange mpita bwakiri nnyimbeyo kavaasi. Era nga bwe mulabe wano nti munnabyabufuzi eba chance y'amaanyi okwogerako eri enkuyanja y'abantu ng'eno. Naffe abayimbi kyabeera nga kya muwendo okufuna chance okulaga ekitone kyo mu bantu abakuŋŋaanye. Kuba bangi bajjanga naye tebafunanga chance. Ne mugamba tofayo twayimbiranga ku instrumento. Ne mugamba oli ready okukuwa freestyle instrumento ngeze wambulya instrumento ejja. Ngagamba nja kujja. Kati bwe natukanga ku stage nga ngamba featuring Dr. Dandi ngayimukanga avaayo. Yaddukanga mpola mpola bwati. Najja. Nina akayimba ketwayimbanga bakayitanga batya hot guys in town. Bakayitanga hot guys in town. Nga hot guys in town ye Bobi Wine nani ne chaliwe parody. Kati nga tukubwa muziki hot guys in town Mr. Bobi Wine, hot guys in town Master Parrot. You should be lucky to receive a message from us. It is your choice to either dance or listen. Kati Dani abamabega nga muyitayo naye okyajjukira bye wayimbanga kamanyinyizeemu okyakajjukira soko tukubiremu ono Dr. Dani bwe yajjanga ng'afunye ekyasi ng'agamba nange kambasabule ngatandika I feel so proud of Dr. Dandi. Lwaki tobibajjukiza when I feature these two hot guys they singing style the dancing style the walking. Omusajja we nasinga muwera ekitiibwa nga tabiwandiise naye nga olina obba kubamu akaakabi. Nze buli kyeyayimba nkijjukirayo ebimu abyerabidde. Yajja n'akwata microphone n'agamba yalinamu ekirimi kitonotono n'agamba I feel so proud of Dr. Dandi when I feature these two hot guys Mr. Bobi Wine and Master Parrot. The dancing style, the walking style, the moving style. Yoyo Dr. Dandi naye jjukira yali takola ki nga tasoma. Era ebiseera ebyo nga twogera nnyo ku biseera eby'omu maaso nga neefe atwesimisa nnyo kubanze nayinanga bakulu bange nga bali balemerako kyekyanyamba n'okulemerako n'ensoma. So emyaka giyita twebulako maze senior 6 ngenze Makerere wayitayo emyaka ng'eno b'etaano tetulabaganye. Olunaku lumu nga nyimbi akayimba akakabi ke bayita akagoma ka Lubendera akayimba kanga kasooka okukwatayo. Nali awo wabeerangawo club bagiyita Chicks ekyaliwo bameka bagimanyi. Kakati mbambaayo ng'ate awo ndi wa tabu nfuluma nga ni gwendaba. Dr. Dandi ne mugamba sitole kikyali wange tokyayimba nga wambulako. Nagamba kati naddayo mu ssomero kati ndi mu senior 2 senior 3 ngaawo nze awo nali Makerere mu mwaka gwange okusembayo. Nemugamba kikola muganda wange lemerako. Nemugamba tokyayimba. Okuyimba asalawo nga nesooka entakule ku bitabo. Omanyi oyo yali musiraamu nnyo. Era ebiseera ebyo we namanyira n'okumanya nti abasiraamu tebeenyigira mu bintu bya kusanyuka mu kisiibo kuba kuzza mmeeme zaabwe. Era mu kisiibo oyo musajja teyayimbanga. So aŋŋamba nti ali mu senior 2 ne tuddamu ne twebulako. Ziramu omusinkana nga ŋŋamba muganda wange kaakati ndina head boy was it Kawempe. Ndi head boy Kawempe Muslim Second nenga ate nga ofuse watabu naddamu nambulako nziramu mulaba ngagamba kati nsoma mateeka ngenda kubeera lawyer nenga jukira nze nali nasoma mu bbo nga bonna bantya bannalukoola ba Edi Mutwe kati atangamba yasoma mateeka. Ebiseera ebyo nze omuziki gwali gwandya era newe nagende Makerere nasoma music dance and drama MDD. Ebiseera ebyo baali bagijerega naye kati bakkakkana.
lwe lugero lw'omusajja oyo. Era nga tuddamu twebulako ziramu omusinkana ga muganda wange kati ndi munnamateeka omutendeke. Kyansalenjinga nnyo kubanga mikwano gyange bwe twayimbanga nabo ebiseera ebyo bano Bannalukoola ba Silver Kyagulanyi naye yandeka ku department ya MDD Makerere yekosi n'agamba eno kosi yaffe bagijerega nze kangenda nsoma amateeka. Silver Kyagulanyi n'agenda n'asoma obwalooya nze ne ŋŋamba kanneekubira emiziki ziramu okusanga Nalukoola nga naye looya kwegamba bakyali abantyanga ate kati nga nze bentya ne ŋŋamba era basebo ne bannyabo ne bwe nakeera n'ensalawo okugenda okusoma amateeka bano abasajja bano ono Silver Kyagulanyi n'abalala tuddamu okusinkana ng'ate mukulembeze iwa ene Kawempe yaliko ne deputy speaker si bwe guli nnyimbe taata yoyo Nalukoola. Basebo ne bannyabo nagenda maaso nga nkuba omuziki newankubadde nali nga njagala ensi yange naye nga mmanyi nti contribution yange oba ettofaali lyange ku ggwanga lyange nange nsobola odditeekako through music. Era bwe nabeera nga mu music mwabirabanga nga siyimba buyimbi jasi kubasanyusa wabula nga nnyimba okusomesa okubuulirira n'okukyusa eggwanga. Era n'emirimu egyo twakolanga mu ghetto twagikolanga ku lw'abantu ba bulijjo. Era basebo ne bannyabo yalinze eyagamba Kayihura muyitiridde okukwata abaana omuntu mumusanga n'akatundutundu k'essadda ne mumusiba emyaka 4 ng'abantu ababba ssente za gavumenti bali eyo ne mugamba bano abaana tulina obba rehabilitatinga kuba naffe twalinga bo. Basebo ne bannyabo nze nali mbaluka naye oba tusobola okufuuka abantu balamu n'abato ne batulabirako tusobola okgenda mu ghetto nga tetugobagana bugobaganyi nabo misinde wabula nga tucommunicatinga nabo ne bamanya ne bakyusa obulamu bwabwe mpola mpola ne tubayigiriza nti munda mu bo mulimu omuntu ow'omuwendo kye bali n'engoye ze bambadde n'obwavu bwe balina siibe bo bwekyo abantu bagenda kunsuulayo nyina essanyu tusobola okukyusa babekyusa. Naye oluvannyuma lw'okulaba nti abatufuga tebaagala bantu bategeera nedda baganda bange waliwo ensonga lwaki wano mu Uganda omuntu asobola okutamira ku nusu 5 ekiddo osobola okutamira naye ekitabo ekitandikirwako kya ssente mmeka? Waliwo ensonga lwaki programu eziwemula programu ani yayenzewa ani yabyani ani yakwanye mukazi wani nyingi nyera zesinga okupromotingibwa naye togenda kusanga nga bayigiriza abantu eddembe lyabwe oba nga babayigiriza constitution. Waliwo ensonga lwaki empapula z'amawulire enkunami zebasinga okupromotinga zezisinga n'okutunda olunaku lwa leero naye tosobola kusanga eno constitution ya Uganda nga bagivunudde ne bagisa mu Luganda oba mu Luteso oba mu nnimi zonna enzaaliranwa. Waliwo ensonga kati no baganda bange eyo yensonga eyandeeta mu byobufuzi eyo ensonga kubanga twalaba nga waliwo disconnect waliwo oluwonko lunene wakati w'abangi n'abatono wakati w'abaavu n'abagagga wakati w'abaatuwamba naffe abawambibwa ate nga kyali tekisobola kukyuka. Bino buli muntu ali obulungi tabiraba basita abali obulungi tebabiraba abagagga tebabiraba kubanga bali comfortable. Ngabo bonna bali mikwano gyange gendo scrolling Facebook ojja kusanga obufaananyi nga tuli ne basale ojja kusanga obufaananyi nga ndi muto nga tuli nabo batabani ba Museveni ojja kusanga obufaananyi nga tuli ne ba Museveni kubanga batwagalaawo gwolina bakubira nduulu gwolina baleetera byana gwolina bayimbira nga banywa. Basebo ne bannyabo kyali kisobola nali nsobola okubeera nga ba artist bannange bonna be mulaba omulimu gwabwe gwa kusiruwaza bantu nali nsobola kikola naye nga sisobola kusonyiwa mwoyo gwange olw'okuwuza eggwanga lyange.
ensonga lwaki MTN esasula sente nyingi nnyo gwe Bobi Wine gy'ogambe bugambe MTN oba Airtel oba ki kubanga oli influential kubanga ebigambo twogera abavubuka abato abatulabirako baagala okufaanana nga ffe n'olw'ensonga eyo baagala ebigambo bye tuba tugamba abavubuka nti muve mu byobufuzi tebaagala tugule bantu maaso tubalage nti ebyobufuzi omukulembezeewo oyo MP agenda n'asalawo oba luno oluguudo lukolebwa oba terukolebwa oba mu ddwaliro waliyo eddagala oba teririiyo oba waliwo okusoma oba tekuliiwo kino kigenderere no si mistake mwekulaba nga abasinga obwavu Mumusingo bunje si mistake baganda bange kino kigenderere. This was an invasion and a capture. Batulumbagana ne batuwamba tebalina njawulo ku bazungu abave ewaabwe ne bajja ne bawamba wano abaddugavu ne batandika okubba amasanga ne batandika okubba saabu ne babba n'abantu ne bagenda ne babatunda ng'abaddu. Tewali njawulo kubanga bano babbe Golode Kalamujja babbe ettaka baba n'amalaalo bagasiguddewo kati babba n'abantu ne babatunda ebuwalabu babatundamu n'ebibumba n'ensigo nga bakyali balamu. N'olw'ensonga eyo nze okujja mu bino si kuba nali sinyumirwa freestyle yange gye nalimu nze saali yala nali musanyufu nali mugagga naye bw'obeera nga gwe mugagga omu ng'abantu abakwetoolodde 99 baavu ye gwe obeera omwavu ow'ekikumi jasi oba tokimanyi. Kati neeyo yensonga eyanyingiza mu byobufuzi. Ndi musanyufu bassebo ne bannyabo tetunnatuuka gye twagala kutuuka naye we twali si we tuli. Olunaku lwa leero gye buvuddeko nga babawa buwi soda ojja owulirize munnabyabufuzi kubanga baali bakuyigiriza tebikwatako. Kati bassebo ne bannyabo mwenna mu Uganda mukirabye okuva ebuganjuba paka ebuvanjuba nti abantu kati enkulembera y'ensi yaabwe bagitekinga over. Ensonga lwaki balina okukuba amasasi oleme kujja kuwulira bigambo bya Kyagulanyi kuba bijja kuggula obwongo kubanga naawe ojja kiraba ono Bobi abadde nga ffe. It's just a matter of time. Naawe osobola tebaagala Bakyagulanyi babeere bangi so bwe navaayo ne neesimbawo basooka kulowooza ti abalinga bano abayimbi abalala abazze era ne bampira kakati Bobi ebuzi abantu bakuwagira naye kakati tukoze tutya oyagala mmeka ne mbuuza eki tebasooka kutulwanyisa kubanga tebamanya. Singa bamanya nti nja kuba mbagamba bino, singa bamanya nti nja babikulira akama bandibadde banzita dda. Era ekyaddondo bwe twajja babuuka luvannyuma ne bagamba kano akayaye tekajja kuseringa awutuko kalalamu. Bayingira mu paliamenti nga tugezaako okuwakanya etteeka eryo erya Mwami Museveni okwefuula kabaka wano ku ttaka etali abajjajjabe. Era mwalaba twatandika mpolampola bwe twawangula ekyaddondo twali tutandise nabagamba muwulira bataano nabagamba nti bannabyabufuzi bano kyekiseera bamanye nti byonna bye bakola babikola ku lwaffe. Ezo emmotoka bazigula mu ssente za musolo gwe tuwa. Era ne mbagamba nti oba paliamenti egaanye okujja mu ghetto kati ghetto egenda kusulwa bukolokolo egende mu paliamenti. Naye era ate wano wakulu njagala mumpulirize nakimanya nti sisobola kikola nzeka. Sisobola kikola nzeka bassebo ne bannyabo. Twatandikirawo twasooka Jinja. Bwe nalaba omuntu alowooza nga bwe ndowooza nalumbirawo kuba nabagamba buli awali olutalo nga kulwanirira ddembe ninawo omulimu. Ne tugenda Jinja ne tuggula abantu amaaso mu wiiki 2-3 Paulo Mwiru n'abawangula ne baga okimanyi kano akayaye tekaze mbyakusaaga. Ne tuvaawo ne tugenda Rukunjiri ne tugula abantu bayo amaaso era Beti Muzanira n'abakuba akalulu ne bagamba ne tuvaawo nayina kyali wange
gwe bayita Asumani basalirwa newankubadde ngera bwe mmanyi Museveni bw'aba takutiisiza na komera akudongowaza na ssente neera ebugiri twabakuba akalulu bebba awo Museveni n'atowa order n'agamba kana kalenzi mukatte tujja kudiringa n'ebirala ebinaddawo ne tugenda mu Arua mumpulira bulungi twasookawa Jinja mu Busoga ne tuddawa Erukunjiri mu Kigezi mu Bakiga bwe twavaayo twadda Bugiri era mu Basoga eri kumpi n'oboda kati bwe twava wate twagenda mu West Nile mu Balugwala twakuba Museveni akalulu basebo ne bannyabo twatuuka kyalinga wano bwe kiri awo Museveni yali amaze okukakasa nti ayina emmundu ayina ssente ayina amagye naye talina bantu ate talina buyinza ku bwongo bw'abantu kyatutwalira ennaku ntono nnyo okubuusa abantu b'omu Arua era baabuuka naye Museveni nga bwe mbagambye yali asazeewo nti nze nzitibwe era muganda simanyi Katonda lwaki abantu bonna abayimiridde nange abasinga obungi babeera basiraamu naye na driver wange bamuyitanga Yasini Kawuma nali mvuga emmotoka left hand tundula paka kati ekyali mu Arua bagiwamba akasajja KFC ne katayiminga kumbe nsise omutto nkoze eki mpoye akasajja ne kasindirira Yasini Kawuma amasasi Yasini Kawuma n'afa aga amasasi galina kubeera gange ne bajja ne bankwata ne bakubanza emigo 5 nera bonsanga nakolamu ne bankwata ne bansibira mu barracks eziwerako ne baleeta emmundu 2 nga bweri nkola ya Museveni kubanga yamanya sirina musango gwe nkoze talina kooti gyayinza kuntwalamu Kyagulanyi oye Nalukola oye basabo ne bannyabo Sewo President n'abakulu bonna aba NUP sebo mugole waffe Mwami Nalukola abantu bakawempe mwebale nnyo mwebalire ddala okujja mu bungi bwe muti era tubasabanga 13 mwena mubukereze enkokola era muvayo mu bungi bwe muti ate mukuŋŋaana mu bungi bwe muti okutuuka nga omugole waffe bamulangiridde ekyo mukiwulidde omubaka omwo wa Parliament kikulu nnyo basabo ne bannyabo omubaka omwo wa Parliament kikulu nnyo naddala mu kaseera kano wetugenda okukola ki tetuli kalulu ka Nalukola tuli ku referendamu kano ke kaseera nammwe abantu ba wano ku lw'Abannayuganda bonna okubaako kye mwogera ku bigenda mu maaso ebyokukwata abantu baffe ne babayingiza mu kooti maaso ne babasibira obwerere ne babatulugunya ku bigenda maaso olw'okubeera n'ekisirikale ekiyabayaba ekigenda ne kikeera ku makya ne kyewerera abantu nti nja kutta oyo essaawa yeeno okwogera ku bigenda maaso olw'okubanga Museveni atutegekera akalulu naye ng'ategeka kigu twagala tumulage nti bw'ategeka obubi kiri gyali bw'ategeka obulungi kiri gyali 2026 ekintu kyaffe ate nnyo mutuwa omubaka anaatandikirawo omubaka anaakola ki era nze nsaba mbayimbiremu omubaka oyo gwe koona mama kola kola bambi Nalukola kola mama kola kola bambi Nalukola abali bagala akawempe okujeddiza bagirekere Nalukola agisobola kola
Noli ayagala Uganda okugivuga naye agirekere Bobi Wine agisobola. Ena Lukola oye. Mbadde mbasaba kino kibagambe nga mumpadde y'amatu. Akaseera kano ke tulimu abasajja basazeewo okututeekamu kye bayita fiya. Ekintu kyokka kye tulina okwegobamu kwe kukola ki? Ekintu kyonna kye tulina okwegobamu kwe kuki? Mbadde nsaba ove wano oddeyo awakaawo omwoyo gwo nga gunyumiza ennyama yo. Weebuulirira ogambe nti ekintu kye nnina okutya kiri eki? Kutya. Weegobeeko kola ki? Mwebale nnyo mwebalire ddala.